Endobeso. Kutenda mu mukabata nzifuru tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Mpulira. Tugenzeko mu ndobeso wano ku Beat Fama Sirika. Hello, jebaleko nyabo nze bampita mukunja wa Beat FM mu ndobeso wano mu program Sisibuka kintabuli ky'omuziki ekisinga. Mukunja webale kunkubirako. Nkale. Munange. Nina obuzibu. Buzibu ki? Nina omusajja n'omukyala mufumbo. Naye ate omusajja wange waliwo omukyala era amwendako kyokka ate naye mufumbo. Sitegedde. Omukazi ayenda ku bbaawe alina omusajja we naye mufumbo. Alina bbaawe naye mukazi mufumbo. Yesebo. Kati ndi wano. Ni wakati mu kusoberwa. Omukyala oyo bakolera mu Ndeeba, ffe tubeera Makindye. Mu Ndeeba bakolayo ki? Oba speya. Eka amaduuka ga speya. Balinayo amaduuka ga speya. Ye. Kati munnaye n'omwami we namukubidde abeereko ku leediyo awulirize. Ate essimu ya bbaawe wagijjawa? Okola okunoonyereza ate we nagendera mu Ndeeba ne mmanya nti batunda speya olwo ate essimu yennema. Kati munnange neŋŋamba kankubuulireko tunoonye amagezi tulabe omwami ono kwali awuliriza bbaawe. Kakati gwe ki ky'oyagala bw'omanya nti beeyagala okole ki? Anti bwe mmanya nti beeyagala nze saa kulya makombo atwale sennabulya wange nange ntwale owuwe olugwe. Kati oli wakati awo olinga muko gw'ogenda okugaba mukazi? Nedda eno mbeera yakuwanyisa oli amutwalire ddala. Kati nze mbeera ntya ye mukazi mufumbo nange ndi mufumbo. Kati abeera ate eno bw'ali akuwange eno bw'ali akuwe nga ate nze sirya wuwe. Kakati osazeewo bw'aba amwagala? Bw'aba awulira nga amwagala asalewo sennabuli amutwale nze nange ntwale owuwe. Kati owuwe bw'anaaba takwagala? Ozaawo bwe buzibu naye era siri mukazi mubi. Siri mubi. Era naye bw'anantunulako eryo tteeka saakyeraliikirira. Amannya ge yaani? Omwami oli. Omukyala? Omukyala simumanyi linnya. Wakakasizza otya nti ayagala bbaawe nga n'erinnya ate bba yaani? Ne bbaawe simumanyi linnya nze nabalaba. Ennamba y'essimu nagigoberera. Naye kakati yakwagalira ati omusajja ng'ate obeera naye? Anti munnange nkolera wala obimanyi. Nkolera wala nkomawo oluusi oba lwakuna ne mmalawo wiikendi bwe bityo. Mpozi bbaawe yaani? Mwami wange yesennabulya. Kale kati onaayogerako naye? Nyinza obutayagala kwogera naye. Ennamba yaani eno? Gye nkuwadde ey'omukyala. Omukyala oyo anjagalira omwami wange. Kale beerako. 27. Sibeta no nnyabo. Nnyabo. Wanze? Mpiseeko eno ku dduuka lyo oba nga oliwa? Siriyo ndi Makindye. Gye wasuze? Kati tukoze tutya kubanga mbadde nina bye njagala? Obadde oyagala ki munnaye? Kubanga mbadde njagala gendako eri ewuwo gy'obeera erimu Ndeeba naye baŋŋambye oyinza okuba toli oba bajja oli nzigye mu Ndeeba. Mu Ndeeba obadde nga olina ky'oŋŋamba obadde olina ky'onjagala? Oli Makindye oli mu Ndeeba? Ekituufu ndi mu Ndeeba. Kakati ewatuufu oli ludda wa nnyabo? Ndi mu Ndeeba ssebo. Ebintu okyalina?
Obadde oyagala biriwase spare wali naye gweyagala omutuufu gwe simanyi. njagala shoko za kawundo. Oyagala shoko za kawundo? Weezirise. Kati ne Makindi onaddayo oba tojja kuddayo leero? Nnyinza okuddayo leero n'obutaddayo. Obadde onjagala wase. Kati anti nze mbeera wano kumpi ne Makindi ewa Ssenabulya. Ssenabulya omumanyi? Mbaze simumanyi. Tomumanyi? Simumanyi se. Wangi? Ssenabulya tomumanyi? Mumanyi se. Badde manyi tomumanyi. Mumanyi. Yampadde essimu yo n'aŋŋamba nti osobola okunfunirayo ku shoko za kawundo. Mumanyi se. Kati onansalirako? Era tujja kuteesa se. Andi Ssenabulya abadde aŋŋambye era kugambe? Abadde abuuza nti ekisumuluzo ogenze nakyo oba okiri oba akabeere ku tanka awo wansi w'ettafaali wentutadde se. Wa? Ku tanka awo wansi w'ettafaali waliwo ettafaali awo ku tanka then wansi waalyo wentutadde se. Kale singa wagenze nakyo kati omuntu wakijjawo n'avugulawo n'abba. Mwangiseho? Nedda. Kati bbaawo bw'akimanya nti wakitadde wansi wa ttafaali ate nga kya Ssenabulya ng'ate naye banna. Kati ate ogula wa Ssenabulya kati atera obbaawo ow'omundeba bw'akimanya nti oli ku Beat FM mu Ndobeso ne Mukunja ng'akuwulidde. Naye gwe kisiruggwa bikiri oŋŋamba sagala kumanyira va ne kukunyanga ebyo nkubidde okuŋŋamba. Ekisumuluzo kyemaze okulaba siyole y'abatereka ebisumuluzo efaanagana tekyuka bwe kitabeera wansi w'ettafaali kibeera wansi w'ekimuli waliwo weerabidde waliwo wansi w'ekisiimuula mu kamooli waggulu bala obumooli buna akookuna mwekiri nze ndaba siyole efaanagana awo basi kyekyotakula ku mayinja awo nga olinnyawo ojja kulaba wembisa akaveera egenda kati olaba ku ttooyi emanju egenda mu kamooli ka ttooyi kyova olaba ababbi batubba nnyo ensisinkanivu buli ku makya n'omukunja nakatwa n'amooti Beat FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga naye kiki ennyo ekiri ku bakazi obwenzi bwaki naye ate onenya omukazi takikola yekka akikola n'omusajja nene mutikiza ombwenzi abakazi mwaki mutukema egamba ki ekitwendesa ffenna abaami n'abakazi Nkunja bale kuweereza ne Nakatwa n'amooti nze kansala Nanyonga Amina mu Kitimbe Butambala Mukunja esusi kipya abakyala bakikolera ddala ate nga lusaba na mukwano gwo nakwagalira omusajja nange kyantuukako Mukunja n'olina okwekansolinga n'okkakkana tobaako kirala kyonna ky'otuusa ku mukazi mujjawo kyokka kisooka aba n'omwami we nga naye mufumbo Mukunja si bipya abakyala babikolera ddala ne mukyala munange saba nkugumye ekisikipya mwami woto mugende mu maaso n'obulamu tumirako mwami wange Sajja Nasiri mu Kitimba Butambala ne mama wange Nakiwala Farida ku Morinso tetalo kule Kampala sawa mumuwakiri kale tozowulidde mukyala munnamwe Nakatwa ennyini yakyogedde bukiki ti abakazi babikolanga naye tobulumba era babikolanga n'abasajja Mukunja Nakatwa amooti nasize mutya mwebale kuweereza nze Namuli Doola yanekalangala bannaaye mukazi alugudde era leero tadda waka kubanga bayinza omukuba emiggi egifikka ne gikwata n'ebisenge kati oli kyabadde ayagala akifunye omusajja amwetwaze kubanga naani yasalawo kutwala Ssenabulya tumirako abaana bange Muzungu ne Stewart ne baaba wange Adija mu Kinaawa ne mama wange Kalangala abatumidde nze Namuli Doola ne Kalangala kintabuli ky'omuziki ekisinga ku Beat FM kale
ono Katende Misa Kinjina Kawanga Buyongo. Yesebo. Abakazi tebesigika. Abakazi tebesigika wanji. Kukunja. Yesebo. Unawera kojao. Yesebo. Ime Kakande Bombo. Ya. Maje kasene na kutumiddeku. Kakati nze ngamba bwenti omusajja bwaba mugezi omukazi amwesenyiwe kuba amakombo gayitiridde. Mukunja Namuti ni Nakachwa mwebale kuweereza. Nze Kyebino Robert kyenakoze kyategedde amazima akole reciprocal. Oli abeerewo we n'oli addewo kuba kimanyi ategedde ekiriwo wakati waabwe. Kino Robert Kasenge gye wakisa bulungi. Kitabuli ky'omuziki ekisinga ku Beat Fama. Maka. Wansebo. Era okuweereza. Kale. Nze nkobaza Mbogo Fred ndi wano ekiruli. Naye Mukunja nkubuulire. Nze akyamazima omukazi oyo. Ndabye ddala nga bwenzi bwe bumutawanya kubanga. Olaba atuse ne kulagirira esimu kiri waggulu awo. Nkugambye. Isa Mukunja mwebale kuweereza Nakachwa n'Amooti. Nze mu lugo Emandi Kijumba ko Kimugombola e Rwanda. Abakazi abasinga ebyo batambuliramu akuba si byangu byakubalondoola bamanya. Naye kasita omusajja bw'aba naye abadde akiwuliddeko. Naye nga si birungi nze mu lugo Emma. Nakachwa mwe mutambulira omwo. Naye nga temuli bangu bakufuna. Owange. Mukunja ono Kimera Robert Serubona Mawokota. Abakazi bwe batyo abakazi abasinga mu makama agasinga obungi bwebyo bye bakola olufuluma bwatyo olowooza nti leero nno omukyala akedde nnyo agenze ku mulimu asookako wanne yiba gwe nakubala naawe ng'ogenze ku gwo n'afuluma n'atuuka gwe bwe babeera mbatumidde nnyo mwenna mwebale kutuweereza kale Maka Amooti Nakachwa. Seba. Olana muri kiri walayi. Wallahi. Amanya nze Patrick ngire walayi zenzi promote na tedi president wa timu na yitaki eriko. Nze ndabuli amazina tunalanga abakazi benzi. Omukazi kyagambye igize dawambune buli moto ale wambune. Nakachwa nakutademu wange. Wallahi. Mukunja Nakachwa n'Amooti mwebale kutuweereza. Ye mama. Ono Florence Terungala mu byango wano kuwe Masaka. Naye bannanga obwenzi buli mu Uganda yatweno kati omukyala bw'anazaala mu neighbor we kinaaba kitya bannaye Mukama Katonda tulwanirire naye tuggwawo.